presidential advisors ku mawulire tulina basatu. Owulira ebigambo byange? Yes. Ba senior presidential advisors ba President Museveni ku mawulire. Kwaliko omusajja nga bamuyita John Nagenda, Honorable yafa. Owulira? Kwaliko Joseph Tamale Mirundi Senior yafa. Era bamuziika wano ewaffe mu Greater Masaka awe Kalisizo. Omukyalo omulala bamuyita Mary Karolo Okuroot. Beba senior presidential advisor on press ku mawulire. N'olwekyo abantu abamu ba senior presidential advisors temwepakira nnyo mirimu kuba egimu temugisobola. Muddeeyo full figure aba oli presidential advisor ku ghetto. Gwe ne Buchaman. Mu ghetto waliyo abantu abatamanyi oba enkya na luli ojja kulya. Nga balina ennaku ebafuwa bukadooba. Concentrating ku bantu abo, bawe obudde, babeereko. Kubanga guno omulimu ogw'okutaayiza ebibeera mu mawulire. Nti ono akolera ka YouTube channel we kati yayogedde bubi balina okumusiba. Ono ojja bikolera mu ensobi. Bikwate nga bukolokolo we Mary Karolo Okuroot. Mbasaba ba leaders mu Uganda. Honorable ye yaani uyo musajja. Ntera ne mwerabira. Unaatera okuyomba n'abantu. Nsereko. Bwana Nsereko watuswazizza nnyo. Abantu abalina low degree ngetutudde ku bibegabega. Kuba full figure twaliga nti owaayi kati ate tusuubire ki. Naye Nsereko nja kuyita linnya lye ery'Ekiganda ery'ekika. Wakoze ekintu kya bulabe nnyo. Tosobola kubanga oli looya mu musango. Ate n'otandika okutiisatiisa omu ku bajulisi. Kubanga amateeka ogamanyi. You know the sub-judice rule. Sub-judice rule ekugamba wangi. Omanyi Honorable Nsereko relative wange. Mbadde njagala ye soke tumuleke. Today Honorable. Ensobi gye wakoze. Mirundi. Wangi. Ensobi gye wakoze. Kwe kukyaza omuwala oba omukyala akyasinza okwogera amazima ate atatya ddenja mu ggwanga lino. Kale yogera. Omukyaza mbu omubuuza ebibuuzo. Nze sitera kubeera ku platform zammwe ezo mbu munkyaza asima gundi beera mumanyi n'okunoonya nze ne mbabula kuba ndi busy. Yes, nze nz'omubakutuviza Uganda ne gundi zammwe ezo sima page zammwe channel zammwe. Munnoonya naye kinyambako kuba ekisooka mba busy nnyo naye ate era ekimu ku biŋŋaana nti abantu temwagala mazima. Omuntu ayogera mu mazima n'otandika okwetakula. Yogera nkiddamu omukulu oyo kye yakoze ng'omukulembeze ate ng'omuntu nga lawyer kuba lawyer we expect you to know. Okitegedde Junior? Lawyer tukusuubira nti omanyi this is basic criminal procedure. Sub-judice rule tekukkiriza kwogera ku musango guli mu kooti. Ekyokubiri tekukkiriza to engage prejudice ku muntu awaabye ow'omuwawaabirwa. He knows the prejudice rule, the sub-judice rule. Bino byonna abimanyi. Okujja kubanga yabibuuka mu kibiina. Abantu baali wano nga namulaba abuukira oli munne namulaba avoola pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu. Nti eyo diguli gy'osomye ey'amateeka ffe tetugibala. Naye nze ndowooza ye gye tutabala. Atandise okukola ebintu ebitubuusabuusa mu diguli ye. Yennyini yagambanga Bobby, olw'opya omusango gw'ebyokulonda mu kkooti, kati lwaki ogwogerako? Olaba wali toyagala. Oli alopya ogw'okulonda ayogere. Kati ate ku guno ogulimu okukwata omwana. Ebbujje n'ovaayo n'otiisatiisa omukazi. Lwaki omutiisatiisa? Junior kankugamba ebigambo bino nga bye bisembayo. Ompulira bulungi? Owulira ebigambo byange? Abantu abasinze okwonoonera Haji oyo gwe baasiba omusibi nti yakwata omwana. Nja kukozesa nti kubanga kooti tennatuuka kasoba yakikola.
naye abantu abasinze okwonoonera Hajji ye Mwizera. Yeye. Abantu abasinze okwonoonera Hajji Mwizera omusango n'okumuleetera contempt n'okumuleetera okumubuusabuusa n'okunafuya emikisa gye egy'okufuna akakalu ka kkooti oba be bantu abeefuula bamuwagira. Ekyo buli munnayuganda nga alaba amazima aprosesinga n'ayawula amazima ku kirala kyenjogera bakimanyi nti kyekituufu. Tulina abantu ng'omusango guno gye gwatandikira ne drama ono yenna gye yatandikira baali banenya Hajjati oba nga tebali ku sayidi ya Hajjati. Muga Katonda mu kulunga essaawa eno bali ku Hajjati era nga bafiirawo. Abantu abasinze okutabula ensonga zino be bantu abeefudde nti bawagira Hajji Mwizera. Bamuleetedde ebizibu binene nnyo, bamuleetedde okumukwesyoninga kunene nnyo. Sooka ombuulire bw'oba ng'omutwe gwe gukola bulungi osuubira omulamuzi yenna mu nsi yonna okuta Hajji Mwizera ng'ate Hajjati ali wabweru bamutiisatiisa bamugajambula. Bambi nga naye wakedde n'oyambala engoye ne bakubuuza oyambadde olagawa nti ndi muntu nina gye ndaga nina ebyokolera ntegeera. Osuubira nti Hajji ekkooti esobola okumuta ng'olaba omukyala bamutiisatiisa akyali munda. Mwattu oyinza okwesanga ng'omusajja sinaye abatuma naye bano baakabampaani abalina ebyabwe bye beenoonyeza emimwa emipangise mouths for hire be basinze okwonoona omusango ogwo. Omusajja oyo mugenda mumuleetera obuzibu. Tulina ne be baatuloopedde nti baagala Hajji abawase ng'avuddeyo. Kale ennaku eri mu nsi muno gwe n'obeera awo nga kwegamba okwetegaako otandise kukuteeka ku musajja omusibe gwe bateeberezebwa okukwata omwana nga gwe weepangapanga weepaadinze weepanzepanze weepuleesinze mu kkuba ery'omuntu ng'oyo. Abantu abatuuka ku Hajji Mwizera mu mugambi abasinze okwonoona emikisa gye gy'okufuna bbeeyi, abasinze okuleeta kkooti okunyweza natti, abasinze okuzuukusa gavumenti ebikonge n'ebikonge biyingire mu musango guno be bantu abeefuula nti bawagira Hajji Mwizera. Era ebiseera ebijjaawo bigenda kuba bizibu. Mulina ekizibu nti mumanyi Hajjati zuulwa mu ssimu. Ate bambi naye yabakoze enkodyo ne yeefuula omusiru. Kakati mugenda kufuna elements of surprise one after another. You're going to meet surprises. You're going to get shocked. Kubanga machinery eteereddwa mu musango guno mpitirivu. Naye ng'ekivudde ku ekyo neeyisa y'abantu abeefuula nti bawagira Hajji Mwizera. Kyokka ate ng'abamu babbayo bubbi byama. Bwe bamalanga basabayo ssente nga n'ew'omukyala nayo badduka basabayo ssente. Njagala okubategeeza tokolanga ensobi mu bulamu bwo. Kino kankiyiseewo Junior nga kyo it is a general announcement or general caution. Tokwatanga muntu nti alina kyakukoze oba olina ky'omwemulugunyaako n'obaako w'omusibira oba mu ofiisi yo oba mu makaago. Omuntu oyo singa afuna obuzibu ng'ali mu mikono gyo kiyinza okukubeerera ekizibu okunnyonnyola nti munnange bwe wabadde omukutte lwakino. Florence Nakiwala Kiyingi ne full figure batrickinga badyekaddyeka Hajjati ne bamugamba nti gwe jangu Nakiwala yakuyita. Hajjati agenda okutuukayo nga full figure ne Nakiwala baatuuzizza abantu. Enkumulitu y'abantu baakunze ab'okusayidi ya Hajji nga ne full figure omukyala teyategedde nti waali. Nakiwala yamuyita amuga gwe jangu nze njagala okukulaba. Ne Ruth Kalibbala omukyala bwe yatuukawo Ruth n'amulekaawo Nakiwala Kiyingi naye n'amwabya n'amuga nti bano nno abantu bagenda kukulaba kati tandika okundaga ennangamuntu yeeriwa. These are educated fools. Because omuntu nga yazirikidde awo
Gwenna Kiwala kankubuulire oyo Hajati olaba mwangu kuba mulamu. Omukazi oyo abakuzirikira mu ofiisi yo bawuwa yonna mu biwooteri gye wali omusibidde mbu omubanja ennangamuntu. Omukazi oyo abakuwa pressure. Omukazi oyo abakutuukako kintu Gwenna Kiwala n'obwanna Kiwala. Walitegedde lwaki bwe baba batikkira diguli balooya bambala papu. Gwe n'oyambala ggulu. Walikitegedde. Waligenze mu law school n'ofuna diguli mu ddakiika 5 amateeka gonna waligategedde. Omukazi singa ajja n'akufiira mu ngalo kubanga omukyala yatya omutima ne gumutyemuka omukyala n'akankana. You have no right to ambush anybody. You have no right. Ebyo mugenda ne mutiisatiisa abatamanyi. Senior president abamu abadde bakuyita na minister. Stop impersonating please. Don't impersonate a Balaam's job. President Museveni tanywa mwengera tagunywangako. Olunaku lwe yateeka peni ku lupapula n'akugoba ku bwa minisita bw'abaana yali tatamidde. He is ever sober. Ate ne impersonation musango. Era nga bwe tuddamu okuwulira omukozi wa gavumenti eyeetimbikako by'atali. Weeyite ky'oli, ky'otali tokyeyita. Bwe tuddamu okuwulira tujja kukolako kye bayita legal reign of terror. Mulekeraawo okwetuuma ebintu ne mutiisatiisa abanaku ne mwefuula ebizibu. Eggwanga lino lirina ebizibu bingi. Tutandise mukazi wa First Lady akyalina okutereza ebintu ebiri national issues mu education kati asoma amabaluwa atukubira ku ssaawa muzaakuma kyatunyonnyola bino namwe bye mumanyidde ddala nti kooti yeyina okubikola. Nakiwala bw'obanga ddala oli mukazi muzadde omukyala wamubuuza ani taata w'omwana omukyala n'akugamba saagala kumwogerako. Wali ogamba abakamera nti abakamera musooke muveewo kantulemu n'omukyalo nfune n'owa child and family protection nfuneyo ne kansila tufuneyo abantu abamukumaakuma tufuneyo n'omukyala ali nyuto tutuuleko mu kafubo tumubuuze mu bulungi nti taata w'abaana kiki what's the problem. Atubuulire okutte buli kamera kubanga onoonya comeback okutte buli kamera ey'omu nsi omugitadde mu maaso g'omukyala yogera ku taata w'abaana bo. Tokkirizibwa butamwogerako mugenda kukola emisango ate bajja kubasiba. Dorothy Kisaka abadde mukyala nga wakitiibwa nga wabuvunaanyizibwa yeesomera ebitabo bye atambulira ku convoy olwaleero ali mabega wa mitayindwa. Bajja kubasiba nga mwefuula abategeera okusinga abategeera. Nakiwala ekikolwa kye wakola n'okwata omukazi oyo n'omwambushinga ne bw'ofukamira ddala bw'oba osaba ebituufu kuba abantu mumanyi okusaba eby'omu public naye ng'ewammwe mukola birala. Naye bw'obanga ebituufu by'osaba ebirimu Mukama Katonda fukamira weetondera olunaku lwa ambushinga omukazi oyo. Tiwali tolina right ekwata mukazi n'omwambushinga n'omukwenyakwenya n'omuyita jangu nse njagala okula ntegeeza omulundi ogwokubiri bamula. Mukazi wattu bwe yatuukawo n'asanga abantu b'omusajja 10 abantu b'abasajja be yakyawa 20 asanze full figure muvuma Jona Luli. Why did you set her up? Nga nakedde ku makya ne nkugulako omusango in public interest. Okakasa oyinza okumpanga ku bye wakola omukazi oyo kubanga any member of the public can press charges against you for what you did to Hajat Zura. Mwefuula bakulembeze nga munoonyezi comeback ku bantu. Ffe tukola emirimu junior nze nga gwagenze mu buli ministry. Teriyo senior presidential advisor nsinzayo mabaluwa. Bwemba abamanja amasannyalaze mu byalo tweno teri masannyalaze nze nsookayo. Bwodda mu bettaka nze nsingayo amabaluwa. Bwodda nze bampita follow up. I'm a woman of follow up. Nze nkyasinza ozibwa. Naye sibikolera mu mawulire. Gavumenti tekolera mu mawulire. Tekitegeeza nti bw'otabeera mu mawulire tebijja ttambula. Ffe twatandika okutandika ku ntandikwa. Abamu ku ffe naddala abazadde nga tukwatiddwako tulaba Hajat Zura yanyigirizibwa yeetaaga obwenkanya. Naye tewandabako nga nvaayo kubanga nagamba leka kkooti ekole omulimu gwayo. Olwaleero navuddeyo nga ndaba kasasiro yeetabise mu katemba
Obukyafu efitino obukyaya ebintu ebitajjansa nga bebatandise okuleeta mu musango. Full figure yavadda ku musango. Omusango yagule Kambaala ali Kalamojja. Yavadda ku musango n'aguviirako ddala ali ku birala nnyo naye ojja kufuna obuzibu nkubuulira. Nakulabye ng'ogamba omu ku bakyala abatambula n'oyo Hajjati Zulu nti nja kusindika gye bagalamira, something like that. Ojja kutiisatiisa abantu bafune ebizibu nga byabwe bakusibe emyaka gy'otamanyi muwendo. Omukyala oyo yavudde ewa Honorable Balamu ng'abamu ku mmwe nga Full Figure mumaze okuyisa ebigambo ebimutiisatiisa mu bumwa bwammwe oba mu kamwa kammwe. Omukyala yatuuse ku NASA ne bamukolako effujjo. Singa yafunye obuzibu obusingako awo, do you know nti baba basooka kuyoola ggwe? Mulekeraawo okwewerera abantu. Totondanga ku muntu. You cannot create a human being. So don't. Mwepimire ebikopo by'obuugi bye munywa. Mwepimire. Omukyalo oyo bannange wali Juni. Abantu bagenda fiirwa emirimu ate abantu bagenda kubasiba. Nze mbadde nteesa buli asaatuuka ng'oyingira omusango guno weepimire. Ate okusingira ddala beera ku mulimu. Mobile money record zaafuniddwa dda mu bakulu nga waliwo ebiwayi mu musango guno. Ebiweereza omutitimbi gw'essente mu beefuula abalumirirwa. Mbasaba abatandise okusolooza abawawaabirwa oba abawaabidde oba abawagizi oba abasunzi mugende empola. Eggwanga lino liriko abalifuga era abalitwala. Bannange mujja kufuna obuzibu, nze mbabuulira. Mulekeraawo okutiisatiisa abantu mu musango guno. Kaakati ku Lwokubiri olwa wiiki ejja, Office of the President officially ebitali byakuba kasimu nti Junior gundi akubira kasimu bayise omukyala Full Figure ne Florence Nakiwala Kiyingi mu butongole. Bajje bennyonnyoleko ku nsonga ze nayanjudde eri ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga. Nti nedda wano tuwaba, wano tuswala, wano tuweebuuka. Bannaffe bwe basigala nga bayisa olugaayo mu kkooti beeyingiza mu musango oguli mu kkooti. You guys waliwo ekintu kye bayita contempt of court. Omusango bwe guba guli mu kkooti ogenda nga mpola. Okugenda nga mpola nnyo ogezangako okusooba n'asooba atuuka. Abaatiisizatiisiza Hajjati Zulu ku NASA nkiddamu nagambye sigambye nti bagenda kubakwata wabula muli bakwate. Baba trackinze dda era bajja kubakwata era babatwale mu mbuga z'amateeka muvunaanibwe. Tetugenda kuvunvubika mukazi, temujja kuvunvubika mukazi titakkirizibwa yadde okwekyusa, takkirizibwa yadde okulingiza mu ddirisa lye, takkirizibwa yadde otuulako mu luggya lwe. NASA is a stationary street. Eno TMTV tuteekawo eno logo eno eyagikola wa ku NASA. Muganda wange Tom ayina edduuka lye ku NASA, ayina printer le, ayina biki. Ekifaananyi kiri ekya president teeka wali eyakituguza wa ku NASA. Twagenda ku NASA ne bakituguza n'ekyakabaka biri wali ebyakabaka. Muleme kufuula abantu nti omuntu kazi tategeera. Eno branding eriwa kuza kyamu. Branding eriwa bino bya ku NASA. Abannasa be babikola branding yi. Branding eriwa bino bya ku NASA. Kati lwaki obogamba nti omuntu yagenze ku NASA ng'agenze kukola fuja? NASA bakolerayo emirimu mingi. Abalunda abamu gye bagula eddagala ly'ebisolo
Nasa bakolerayo ebintu bingi. Okujjako ng'oyagala kutugamba nti Abannayuganda bonna abasasula emisolo abakola emirimu gyabwe ku Nasa bakyamukolerayo kubanga bonna bali mu ffojjale. No, Hajati Zura bw'aba yagenze ku Nasa yagenzeeyo ng'alina emirimu gye alina by'ayagala okuprintinga ali mu misango. Mulowooza nti to chase after justice, to chase justice for yourself is a joke. It's not a mean feat. Alina okwerwanako. Bwe yabadde mu ofiisi ya Honorable Balamu omusajja n'ayagala omutwalako abaana. Honorable n'abagamba nti ebyo mugende mu kkooti. Akimanyi nti abamulondoola bakyali bangi. Pepa waakuwe alina okuba ne kkopi ze. Yabadde ne looya we. Hajati teyabadde yekka. She was in company of her lawyer, of her pleader. So yagenze nga lawyer alina by'ayagala omuggyako abifotokopinge abirekere lawyer. What's wrong with that? Mwenna bagenda ku Nasa n'abali essaawa eno mwabadde mugenzeyo kukola ffojjale. Bino ebyokutiisatiisa abantu tebijja kukola. Temutiisatiisa mukazi, omukazi temumuvunvubika. Oba alimba leka kkooti etulage nti Hajati Zura alimba. Mwabadde bamubuuza simanya abasajja be simanya biki. Ebyo temutubuulira abantu bulijjo bagenda mu bufumbo ne bufa. Temutubuulira kasasiro wammwe munoonye gye mumusuula. Vice President w'eggwanga lino omama Jessica Alupo yafumbira omusajja omusirikale ne bakola embaga nnene nga ne president kwali president w'eggwanga. Obufumbo ne bulema nga oli byamukola tabikkiriza. Amutulugunya amuleetako ebitagasa n'amwesonyi wakati yafumbira omusajja we omulala amuwa essanyu. She's the most powerful woman in Uganda because she's number 2. Speaker of Parliament, gye yasooka okufumbirwa si gyali kati mukyala Magugu. She's even a Nalo. So temututijjirako mbu Hajati ate yafukyawo oli omusajja ate ono yamubbaki abbaani. Mulekerawo okutiisatiisa omukazi. Omwana yava eri n'agamba fulufiga ababa omwana gw'oyina wange. Akana ne kagamba wannimba limba otwala wa president n'omukozesa naye nkukola olubuto omwana wange. Ebyo tutamanyi oba byali bituufu oba nedda. Naye yali mukambwe nnyo ku kaana. N'akasiba n'ababyogerako bonna n'abasiba ye teyali musajja. Ajjukidde okulwanira abasajja ng'abalwanirira ku Hajati Zura. Full figure, you are not fighting for men. You are obstructing justice. Ajjukidde okulwanira abakazi simanya abasajja mbu abalwanira eddembe ly'abasajja. Ajjukira kati ku Hajati Zura nti alina okulwanira eddembe ly'abasajja. Lwaki kwoli yali amubanja omwana we teyagamba nti owange abasajja munaye balina eddembe lyabwe ssebo omwana wuno jangu omulabeko. No, she was extremely bitter. N'atiisatiisa buli omu. So lwaki ku Hajati Zura kwayagala okwefuulira malayika ga budyeri ey'abasajja? Tobuzabuza abantu. Don't try to manipulate men. Don't try to incite people. Ng'oyita mu cheap popularity. Era omusajja yenna ng'amagezi go gakugamba nti full figure bino byaliko alwaniriramu. Naawe manya we bayita abasiru simba layini. Layini gisimbe we bayita abasiru genda gye basimbe layini gisimbe. Bw'obanga naawe amagezi go gakulowooza nti oyo mukazi byaliko. That is a mouth for hire naawe. Temutiisatiisa mukazi. Nga bwe mutugamba nti Hajati mulimba ekitenkanika muleke kkooti emwanike. Haji Mwizera bwe baba bakuwaayiriza kkooti ejja kukizuula nti bakuwaayira. Bwena amala okukuta ogulewo omusango gwe bayita malicious prosecution olope Hajati. Ti Hajati wanzigulako omusango mu kyeyonoonere mu kwagala okunyonoonera erinnya n'obulamu bwange era akuliyirire ssente empitirivu. Naye bw'obanga okimanyi nti wakwata omwana kkooti ejja kizuula era egenda okukusiba. Bwe kiba kituufu kyokka ate ne Haji Mwizera n'abasaidiye era nabo temubakolako ffujjo. Let court do its work. Let court do its job. Abantu beefudde bakamyufu mu masannyalaze ne beefuula bakamyufu mu bwa inginiya kati beefudde bakamyufu mu bwa looya. Tunaakomawa? Tugenda kutambula bwe tuti tukomewa? You guys
mubeereko n'omwoyo gw'eggwanga. Eggwanga lyammwe temulifuula comedy store nti buli kisasa buli kyesittaza buli kitafaananika kirina kwetooloolera mu ggwanga lyammwe. No, if something is wrong, it's wrong. This woman yaloopa nti omwana we baamukwata. Police confirmed nti omwana baamukwata. Wabula tunoonya ani yakwata. One of the suspects, nga omwana ye yamweyogerera, ye stepfather. He's on remand. Police when nakizuula nti si yeyo bakooti n'ekizuula, they do something else. If he's the one, then you will serve. No one is above the law. Ate olaba bafather betuwulira ti father yakwanye omukazi, father yakuta abaana mu seminary, gundi yakoze bwati. Waliwo abaana Gayaza High story majiwulira. In Gayaza High school, a very prominent school, taata yali akozesa abaana be basatu, his biological children, 3 young beautiful girls. Nga kitaabwe yennyini yabakozesa. Junior waliwo minister. Oba erinnya lye ndyogere oba ndirike. Minister oyo president yamudroping from cabinet. President yamugoba. Minister oyo yakwata yalina hajati we era n'omukyala yali hajati nga mu maka yajja n'omwana we omuwala. Omwana akula atuuka ku university, minister atandika kutuulirira mwana, takyava Makerere, weeri simanya wa Busoga eyo nga weeyongeddeyo, naye ng'ogamba nti Makerere ye wali constituency nga takyava ku Mary Stewart. Ukakana ng'omwana amukonvinsinze amulimbye nti nedda kati nze sinze nkuzaala. Abipanze agasseemu obusiraamu alimbye omwana. Kakazi kattu ne katinde waliwa. Ukakana nga akatisse lubutu. Omukyala mukazi watu omukyala mama omwana n'afuna depression yali akoleyo mu KCCA. Omukyala by then yali amaze okufuuka KCCA. Omukyala n'afuna depression n'omulimu n'agusuulawo. Omukyala n'akaaba nga teri amuwulira. Abakulu ne batuula ne bavunvubika omukazi. Naawe bireke. Minisita ne bamugamba omukazi mugulire ennyumba n'omwana simanya amuliyirire biki. Sente wa $5,000,000. Mukazi watu ne bamusirisa ne bamugulira ennyumba ey'ekimpatiire ey'ekimpunyu ne bamutwala Kiwalazima n'asirika nti gwe sirika. Mukazi watu n'atuulayo mu depression. Naye President Museveni nga bw'ali musaasizi. Amawulire gasooka kutuuka ku Maama Janet n'aloopa ew'omugagga. President n'amugamba wannyiwaawo n'amugoba. Naye nga kugamba bino ebintu bibaawo mu nsi nga tonnawakana, tomala gawakana. Ebintu bino bibaawo mu nsi. Okuwaayira gye yakuli kyombabuulira ensi eno ewaayira. Ako nako kankakooneko. Junior wangi baali bakuwaayirizaako emirundi mingi bampaayiriza dda. Kakati abantu bonna abalaba vidiyo eno nga tebakuwaayirizangako, gumiikiriza ng'osirise bajja kuwaayiriza. Kuba ensi eno ewaayiriza. Ensi ewaayira kubuulira. Ze Junior omuntu yansibako ekintu ne mutwala bukolokolo mpaka mu kooti. Omusango gwatwala emyaka 6. Bagenda omubuuza bye wayogera, omusajja gwe baweereza message nti anti kino, anti bwe byabadde bitya, anti kino, anti munna ng'atuza mu anti n'anti. Paka omusango bwe gwamuka muvi n'atandika za apologies takyalina n'amakulu. Singa saali mulwanyi nga mmeeki yange bweri. Ti my DNA is that one of a fighter. Singa saali muntu oyo agoba layini n'alemerako. Amazima tegaalibuuliddwa agange. Naye ensi yamala n'ekola ki? Negategeera. So abantu bo bawaayira. Kino nakyo tetujja kukijjawo. Ensi ewaayira bwe baba tebakuwaayirizangako osaaga bajja kuwaayira. Naye bwe tuddako mu guno omusango, kooti yejjo tubuulira. Ani alimba, ani talimba. Ani awaayira, ani atawaayira. Mbadde mbasaba. Full figure nkyali ku ggwe. Waweebuula omwana w'omukazi n'ogamba nti ekisooka oyo omwana ndabanga omukulu.
omusango guno Junior kugenda kubeerawo guggwe. Obulamu bwaffe bukyaliwo, Uganda ekyaliwo, abaana baffe weebali, bazadde baffe weebali, abantu abatukkiririzaamu n'abatatukkiririzaamu ffenna tukyaliwo. Naye tetwemalaamu nnyo musango kutuuka kuggwa guggwewo naffe. Full figure kyali kikyamu nnyo okugamba omwana w'omukazi nti oyo omwana nga ndabanga omukulu. Oyo mwana abaana b'ennaku zino bakula nnyo. Gwe bw'oba olabanga omukulu muyinza okuba ewammwe mukula mukonzira ng'abantu abalala bagimu DNA ngimu oba blue band baali eyawera. So tosanga muntu records ze zitulaga emyaka gy'omuntu. So si ggwe kyolaba, byolaba bibyo n'amaaso go, naye records ze zitulaga nti omuntu yenkana bwati. Tudde mu office Junior, records ze ziraga nti omuntu mukulu oba muto. Ekyo kyeyogera ku mwana w'omukazi mbu omwana ze ndabanga omukulu. That was extremely and exceedingly wrong. Abazadde abali eyo, olulimi luno mululaba olwo lwolina mu kamwako nange lwennina. Olulimi lutonda ate olulimi lujjukiza. Wakati mu kubanga osekerera omukazi omuzuula, ogamba mubbi, ogamba kino, ogamba talina makulu, ogamba talina na kutunulwako. Wakati mu kubanga ebyo by'oyogera, my friend, weegendereza. Ekintu kijja kutuuka ku mwana w'emyaka 5-10 okuva kati nga tokimanyi nti bye wakotogera omukazi oli bye bikulondoola. Ebigambo mwogere ebigambo nga bye bisaana, nga bye biyamba ku musango guno. Buli muntu ali mu musango guno nze nsobola okumukwata ensobi n'enzikuteera ku mmeeza. Era nze ne bampangisa nti Justin Namere Nsubuga jangu otukolere legal memorandum. Legal memorandum ogimanyi gwe mirundi Junior? Sikimanyi honorable yebeete. Nze ne bampangisa nti jangu otukolere legal memorandum. Legal memorandum Junior owulira kyekibalo. Ompulira? Kiba kibalo nti looya nga tannayingira mu musango. Ompulira bulungi? Yes. Ne bw'aba ali ku side eroopa, ne bw'aba ali ku side gye baloopye, looya yenna nga tannayingira mu musango yeebala. Yeeteeka ku minzaani ekyakikolera mu document oba ekiwandiiko kye bayita legal memorandum. N'agamba nti client wange wano mukyamu, naye wano mutuufu. Oli atuloopye kino bwe kiti. Naye ate tebaatubuuze nti ku lunaku bwe ruti ate ffe lwaki twali wano. Nti naye ekyo tusobola okiddamu na kino. Kale bwe bamalaawo ate bo bwe banaaleetayo omuntu eyatulaba ku olwo ng'ate twali Lukaya, ng'ate tugamba twali Makindye. Nti kale kaseera bwe twava e Lukaya twajja e Makindye. Kakati okategedde bulungi? Nkategedde honorable. Kategedde. Legal memorandum mpoga nammwe mwekuba mu ttooki n'otegekera balance sheet y'omusango. So nze nga wansabye legal memorandum mu musango guno nsobola okulaga ensobi eziri ku sayidi zonna oba ya Hajati Zulu oba ya Haji oba we bagenze wa Honorable Balamu oba Full Figure oba Nakiwala oba police. Ng'ogyeko kooti ng'ogyeko kooti yokka gye ndabe eyatambudde nga tennakola nnyo nsobi. Njiraba yeewadde obudde n'etakola nsobi. Naye abalala nsobola okukwata ensobi nti ono kino, ono wano yali takola bwati. Naye
tuwe kooti omwagaanya abamanyi n'abatamanyi tuwe kooti omwagaanya ekole omulimu gwayo. Hajati Zulu abagamba nti mubbi muyaaye genda mu commercial court, genda mu commercial court eri Nakasero omuloope nti yabba ekizimbe ky'ono yabba ekyapa ky'ono bamuwozese. Guno omusango ogulimu Mayina ye muntu atannaweza myaka 18. Mayina gwe bayita Nisha tusinga kwetaaga kumanya ani yakwata omwana era bamuwadde kibonerezo kyenkana ki. Mulekeraawo okutujja ku mulamwa. Junior abantu bali mu maka g'abasajja naye nga baateekayo abaana abatali b'abasajja. Mpulira ebigambo byawe. Abantu batudde mu maka g'abasajja ng'akimanyi nti bano abaana 5 ababiri si ba musajja omu. Naye nga naye omusanga ku mikutu ng'alebula Hajati Zulu amufudde ekitagasa. Abantu bazadde abaana mu basajja 4 nga tasobola tulagako yadde n'ogu. Nga ne bw'omuteerawo akawumbi k'Omumerika $1 oba £1 y'Omungereza tasobola kukuleetera kitaawe w'abaana be. Naye nga naye akutta kakkanye ku Hajati Zulu akubba emisumaali ku mutwe. Abantu batambudde n'amanya nti mulwadde wa siriimu n'amusiiga ono n'amusiiga oli kagenderere ng'akozesa ettima erisemba naye naye omusanga atudde avuma Hajati Zulu agamba oyo omuyaaye nga lwaki bamuwuliriza. Abantu mukutta abakozi awaka. Abakazi bangi mugobya abakozi mu maka gaabwe nga tebafunye bwenkanya. Baawo n'akozesa omukozi abamu mubajjisaamu n'embuto ku mpaka. Omukozi n'onga atambula onviire obadde onnyonoonera maka nga tomuwadde yadde counseling, tomuwadde yadde way forward, tomuwadde yadde ka woman to woman talk. N'onga atambula onviire kisiraanibwa. Naye nga bbaawe ye musobi nga yakosezza omukozi oyo muli bangi. Naye naawe essaawa eno tudde okunkumula Hajati Zulu ogamba oyo ayogera ngaani. Abantu mwebase ne babba b'abasisita bammwe nga naawe okimanyi nti ekikukyaza ewa sisita wo buli wiikendi si kulaba ku baana be abaana bammwe wabula kwetega bbaawe. Abantu mwebase ne babba ba mikwano gyammwe. Olina mikwano gyo 6 ku babba baabwe 4 bonna bakwambudde. Naye okkakkana kwa Hajati Zulu omukomerera ayogera ki? Abakazi muli eyo nga abasajja be mwazaalamu abaana tebaabawasa naye nga balabirira abaana bammwe. Naye ng'omusajja oyo ne bwafunyeemu obuzibu ttaamu emu n'akugamba nti munnange saakuwasa era twayawukana naye omwana ono ttaamu eno siina bulungi, omugambo oteekwa ozimba. Naye mukakkanye ku Hajati Zulu amaze emyaka 10 years ng'alabirira abaana 4 nga 3 of them balina spousals n'aguluba nabo ng'omukazi n'alabirirako ne ba step children ewa bbaawe gye yalaga. Mumukakkanyeeko bakazi mwe bakagwa ensonyi, mumulebula, mumuvuma, mumumanyiira, mumunafuya. Bakazi mwe abakazi gye mulinga toleranga ku mwana ozaala mu basajja nga bafumbo ne bakuggyako abaana ba step ne babakuza. Oduumirira eri njagala kunzikiriza ngende ku vidiyo omwana oli visitation mother, oli wa season nti ku Christmas bakumukuweemu ennaku 2 naye ng'olebula omukazi abadde alera abaana be n'alera be yazaala mu musajja omulala n'alera ababbaawe ne babeera bakyaliibe ne gabeera majeege. Naye ng'omukkakkanyeeko oyagala okumufuula omuyaaye azaala. Abayaaye abakazi nga muli bayaaye bwe mufuna embuto ekyemukola mu kino muzijjamu. Omuyaaye azaala.
Hajati Zura bwito omuyaaye azaala abaana mukaaga. Junior Jebareko. Honorable badde omubuuza kibuuzo ki? Nkubuuzizza nti omuyaaye azaala. Yabo mbadde njagala kubuuzaako ebibuuzo bisatu katono nnyo. Jebareko. Soko nziremu Junior ngoyo tannambuuza omuyaaye azaala. Omuyaaye tazaala. Omuyaaye bw'afuna embuto azijjamu. Binagamba abantu nga bayita Zari omuyaaye Zari Hassan. Nimbagamba Zari alina abaana 5. Omuyaaye azaala. Yabo mbadde njagala twogere mpola tuwuliziganye katono. Hajati Zura alina abaana 6 si muyaaye ayinza okuba alina ensobi. Twogere mpola mama tuwuliziganye. Ekirala tupime emyaka gya Hajati Zura ayinza okuba ng'ensobi ezimu azikoze muto. Mama nyabo naffe batimu haji tulina ebibuuzo bye twagala okubuuza then onziremu katono nnyo. Jebareko mama. Ogenda kumbuuza kuba singa mbadde saagala ombuuze singa nzigyeko. Kati Jebareko. Okitegedde? Jebareko nyabo. Ogenda kumbuuza. Yes, Jebareko. Naye njagala abantu abayita omukazi ono by the way kankubuulire naddala gwagambye nti oli tiimu haji. Sagala kuyomba mama njagala tuwuliziganye ng'abantu abakulu. Abantu abasinga atani gwosanze ayomba. Osanze wano waliwo ayomba? Anti tukakanya amaloboozi olinga ayomba. Amaloboozi go galekera oli eyankyaziza. Waddemu katono kasooka amalirize then ojja mubuuza ebibuuzo. Amaloboozi ojja kugalekera Junior kuba gwe mmanyi gwe sikumanyi. Aye nabagambye nze seegula seetunda. Mama. Era totuulewuwo n'oloota nti nameere nze simwagala n'olwekyo. Gwanga you are president advisor Masaka. So toleeta byakajanja wano gwe buuza bibuuzo byo naye tobiikako bandi wadde mbubigana. Mpola mama. Junior fuga banneiba. No, yes, abawo mpuliriza. Yes, ogenda mubuuza ebibuuzo byo naye ogenda mubuuza ebibuuzo byange ebyo bisatu bwe biggwako nveeko. Kale katirinda kamalirize. Weeyongereyo nalebo nga wetufuna ebibuuzo nkugamba nti nga tebannalebula nnyo mukazi ono. Muba mulebula mulimu n'eyajjeemu embuto 2 mu mwezi ogwo. Abantu tulaba nti omwaka tuli mu November yatandise leero. Abantu gye balinga yakakwakulamu embuto 6. Naye akakkanye kuzuula azadde abaana 6. Amuyita omuyaaye amuyita ekizezengere. Abasajja gye balinga buli mukazi amugamba ndi lubuto amugato kigeza. Lujjeemu kati. Yambo nga ne gye bagiramu embuto amanyiyo ne ssente ze basaba azimanyi amugamba bugambi let me call my doctor. Ololo oteeka oddujja. Naye nga naye omutemu akakkanye kuzuula. Amuyita omubbi. Amuyita omuyaaye. Sinnagambako nti Zuura malayika. Kyokka nkikkaatiriza nti tujja kukkiriza kooti. Etubuulira ani alimba, ani talimba. Tuyinza okuba nga tumanye ebibi bya Zuura. Nga muntu kuŋŋaanyiza ne babbaabe ne bakolamu press conference. Naye nga waliwo ebibi byabamu nga bizibu okumanya nga bikolebwa behind closed doors. Omukulu oyo ambuuza ebibuuzo bye 3. Kale abawo wansi era mbiddemu. Yes. Webale nnyo Junior mukulizaako. Mama nkuwa respect ekisooka olumwana wa Sempijja ekyo kimu. Iwa president advisor Masaka ekyo kyakubiri. Full figure governor president advisor mu Central. Right now madam Teri amuvumye and she's a senior presidential advisor on Ghetto. Teri amuvumye. Tumulambise teri amuvumye. 2 Honorable go attacking Nsereko ngabo bwayayogedde ku bino ebintu nabo oli kubyogerako kuba nawe toina right ebyogerako wano ku media ekyo kimu ekyokubiri kati kanzire ku nze mbyogerako kuvumirira beyingiza mu right ebyogererako wano era sinna kugambako nti gundi ye mutuufu oba ye mukyamu oba tewawulidde va ku live. No, ntonzija ku live nze nabye njagala okubuuza ebindese wano bwedda mbikomentinga ensonga lwaki buuza todda mukumbuulirira si gwanzaala gwe buuza bibuuzo byo tombuulirira bwetwogera babiri tombuulirira buuza ebibuuzo nti question is this toli question number 1 madam question number 1 buuza
a perfect woman. Franka bwe buuza tompaana bawanga mpaana ekimala gwe buuza bibyo tompaana bya perfect woman gwe buuza kati uriza kyengendo obisaawo buuza kibuuzo ba mu perfect woman ze perfect mukolere eri wa mwami Nsubuga mu kisenge kye gyemberera perfect bwe mala okufuluma ewange mba mulwanyi tombulira oyo Kasasiro gwe buuza bibuuzo gwe buuza Wemba sirimbye bibuuzo bebo batomanyi kyakulese tomanyi kibuuzo beba kikuveewo abali bagenda ku kyeyo emisango gyali ku internet ekyo kimu twalabako emisango gyo ng'ovumye kitaawo Sempijja ogwo gwakubiri azaalemu ggwe bwemba namufuma genda azaalemu ggwe nze yamperera dda namala bwemba namufuma genda ozaalemu ggwe Junior yakyawa ab'ekika kye batwalemu ggwe gwe nyabo sooka ove ku bantu gwe nyabo biyite nnyoko nze siri nyabo nyoko ye nyabo bino tolina gwogenda tiisatiisa tojja kumutiisatiisa bw'oba omanyi nti taata wange situukiridde gyali kugenda azaalemu genda akuzaale akutuume n'erinnya lye tobuuza bintu bya kisiri bw'oba tomanyi nti otandise omukaana perfect woman kati obuuza biki kitanga oba omwagala nnyo genda azaalemu ggwe oba omwagala muwe nnyoko kati mutwalire nnyoko amuwase nze tombuuza bya kisiri Junior teekako omuntu amanya kubuuza Junior teekako omuntu amanya okubuuza toleeta balaluwa nze soogera na batamiivu sinywa mwenge toleeta Kasasiro wano me am a lawyer by profession. I don't deal with rubbish. Nze abantu abagenda ebweru sibamanyi sibeerangako na misango gy'abantu bagenda bweru nze bwe siri mu mood kandete wano abalala abadde agamba biki ebyokugenda ebweru mbu waliwo emisango mbu baatwala abaana ebweru nze Junior wali ompuliddeko mu kutwala abaana ebweru omumanyi ku graduation yonna naliyo kuyange waliwo nze nga mbatwala ebweru kuki nze omulimu gwenkozeemu constantly abantu bagumanyi TV na byabufuzi era nakati gwembirimu nze byokutwala abaana ebweru sibimanyi era tundabangako nga mpostinga anywhere nti nina business etwala abantu ebweru saagala na kubimanya sibimanyi era tewali oyo ayagadde kukumanya kati Junior abantu abamu bayina amaalo mu nsonga zino kati anoonya kyanaavuma omuntu ne kimubula ayina kuleeta Kasasiro. Junior, let me tell you something. Ompulira bulungi? Yes. Junior. Nkuulira. Ab'ekika kyo bwe baakugamba bye baakugamba nakukubira essimu ne nkugamba nti gwe Junior ekika kyo kiri mu bank account yo. Bwe baba babanja school fees z'omwana bw'oba onaagenda mu ddwaliro ery'ebbeeyi okujjanjaba tebakutuma bbaluwa ya mukulu wa kika. Visa card yeetokota oba cash oba mobile money. Tutuuse ku myaka ffe nga tebakyenze n'omuntu ava eri n'ampita muwala wa Sempijja simala muwala wani I'm a brand of my own. Muzeyi Sempijja azimbye erinnya lye n'atuuka gy'atuuka Mukama n'amuwa blessing ye era gy'ali musajja ali happy. Myaka gye egy'obukulu ayina muwala we Naneere yeezimbidde erinnya lye buli omu ali bibye tokonnekitinga bintu bitalina mulamwa era nze nsaasiranye kati oyo omusajja omukulu ng'oyo naye akyayogerera mu muzadde wa gundi. I don't talk about daddy's money because I have my money. I don't talk about daddy's brand because I have my brand. I don't talk about daddy's position because I have my position. Welcome to my world. So bw'oba oyagala okuŋŋamba ekintu kyonna yogera ku kampani yange. I'm a broadcaster. Ntuula ku NAB, National Broadcasters Association. Mbuuza nti TMTV ABCD. Senior Presidential Advisor ku Greater Masaka kino. Nga gwe Junior bwonkyazizza ombuuze ku bya office ku mirimu gyange. Ayagala okumbuuza ate taatawo ne biba bitya ab'ekika baakola batya genda eruka yabazaalemu ggwe. Nakyusa n'erinnya liriko mukyala Nsubuga. N'ekijja kyakyuka tekikyali kyeruka yakyebujuuko ewa mwami Nsubuga oba e Butambala.
kati abantu abalema bafeeriya be baba bakyalina obudde bw'okubuuza taatawo yakola atya kubanga bo bakyalowooleza mu bazadde alowooleza mu kiraamo kya taata waffe tulina bye tulaama Junior leeta abantu abamanyi okubuuza ebibuuzo kuba ku bakasasi Owai Junior jebaleko muganda wange kale naawe jebale webale kuleta mukyalo yatulamubule ku nsonga omanyi nange nsijja gamba nti ndi ttiimu gundi naye mwebaze engeri gyaleeseemu ensonga eno nti ensonga eno twangirekedde kkooti kwanza nange ng'omusajja ndi ku sayidi ya Aji naye simanyi kituufu kubanga omwana ayinza okuba ena kusona abaana naye beeyitiriza ayinza okuba ng'omwana tebakwata mukwate nga baba alina enkolagana ne Aji so okugamba nti ajja tumujajinga essaawa zino si kyamagezi nnyo eri ffenna bannaye engeri gy'enalamu gyebamusizaamu ku nnasa omubbi wuuyo so ensonga ezimu twandizirekedde kkooti mpozi n'abantu abamu abeevuma ku zino ensonga n'ebibuuzo ebimu ebijjamu ajja tiyakola wati ne waati ebyo twandisose tubiteeka ebbali kuba kati ssaawa zino tutwala kugyayo mazima nti omwana kiki ekyatuukawo kuba ffenna tuli bazadde ate tubaddeko n'abazadde n'abakazi abalina abaana nga bajja nabo naye ensonga eno gye tuliko kati ssaawa zino yakufuna justice erinnisha si yagamba nti nze ndi ttiimu gundi ne waasinga terina kyetufunamu wadde wano n'okunyigizaako sayidi emu tekiwa makulu so mbebaza mwe era nkwebaza n'emperezaayo kampeekola abala bateese kale Junior nakugambye nti ensi eno erimu ebika by'abantu bibiri abalungi n'ababi abagezi n'abasiru omusajja akunnyonnyodde nti ye wati Muhaji naye takakasa kubanga teyaliiyo nagamba n'ekirala teyakkaanyiza na mpisa gye baayisizaamu mukazi kuba muzadde that is a good man speaking Hello. yes tabagira mukyala era alaba nti maybe Haji bamuwaayira but alekayo Junior jebaleko ssebo naawe ne advisor jebaleko jebale nnyo naawe ssebo gy'otuusaako engalo now njagala kumakingamu n'abatuwuliriza mwenna abaliko mwebale kubeerako but I want to understand ourselves very rightfully one case eno again is interest because it is the media which brought it up baji punching and bajireeta abantu balina right okutaking a size depending on how they are saying things okay olwokuba state mweri kati eri ku kooti these contributions especially nga ziva mu senior people abamu bali badde tebazeyingiramu nnyo but it is your right as a person okusobola okubeera ng'okyogerako mu presentation zammwe zonna ze mubadde zoogezaako madamu wedda z'oyogera nkulaba ng'ogezaako okustopinga abantu abamu abali kuyimirira n'abaami we very much know in Uganda there are so many men be batutte mu makomera ng'abamu tebakola misango gino naye olwokuba abakyala bafunye sympathy yes there are so many men you know. Yes, there are so many men. Auntie Nyabo, Saga to crossing, you've been talking. I think it will be very respectful. Owulirenga nanga abakola submission. Kubanga kati nze sigenda kubeera ngabukasera gagwe override. We are all vocals. Fena tulina vocals nange nina vocals. Let's make some clarities so that we can understand ourselves very rightfully. Okay? Sagala okole monopoly ku show eno ngolinga ngogamba despite the fact you are the first person to come in and be hosted oja kujjo shutting up people who have other views. Na baba ino kuleta endowooza zaabwe. It's called a point of please information. Be patient let other people also make submissions. Junior, that's how we are going to be understanding each other. Naye gwogezako any person who is having another opinion towards ku kintu gwe kyolina olaba ng'omulabe ati njagala owuliriza ebintu bino it was the media which brought up this issue
abamawulire ba YouTuber be ba raising agundi Ani awa upload kanye yayo tisire abamawulire be bajja kati nawe okola mu mawulire nawe oyongerezaako gitegeeza bwe baleeta ba YouTuber n'abalala bwe baleeta ebintu bino mu bantu abantu ne batandika bifollowinga bwe babifollowinga ne loopholes bwe zibeeramu olowooza ku lwaki abantu abamu tebali kukkaanya na mukyalo ono. It is because there are so many mistakes ezimwe zijja zikolebwa nga ziriko question mark. Omukyala aligezaako naye okulwanira rights ye nga bwe tugamba yes naye n'omusajja naye balina okuba nga bawuliriza omusajja omulaba naye si wa bigambo. But the people who are really watching this case abageze ba following a case in balaba nga waliwo ebintu ebitali clear. Statements are changing each day by day. Omuntu atambula buli mu kifo agezaako okubeera nga ateekawo embeera egezaako okubeera nga asikinga sympathy. Bino bye mbagambye, so many people have been even detained in prison naye nga abasinga obungi tebakola misango gino lwakuba tebalina maanyi gasobola kuboogerera. Era omusajja ono singa tewabeerawo time esobola okubeeramu n'abantu abamu abatunuulira ebintu bino kinire, you might find that asobola okubeera nga tali guilty. The fact is that bwe wabeerawo engeri yonna esobola okubeera nga omwana ono omusajja ono yamutuusako obulabe alina okubeera nga bamusiba. But things are turning the other way around. Kubaki abantu abamu balina endowooza egenda women, you should understand one thing. Amawulire galeeta omukyalo ono mu bantu, amawulire galeeta omukyalo ono abantu batandise okukozesa kye bayita public reactions zaabwe okusinziira bye balaba ebintu kubanga abasajja nabo balumwa. You people are not understanding that also men have been affected, and you should also so you're saying that women should be attacked. But you are talking as though oringanga ogamba olwanirira ekintu ekitanda This is not right. At the end of the day going advisor wali badde nawe tobyogerako nga watudde dda nga tosobola no, you are getting even personal on people. Abantu abamu abakyala abamu nga bavaayo nga boogera ku nsonga z'abasajja. Some men are feeling comfortable. Naffe tutandise okufuna ku ddoboozi fe abasajja tetufunanga kooko sympathy mu bantu. We've been abused, we've been insulted, our properties have been taken. Naye nga bwe tugendako complaining tebatukwasa abaana baffe baba batwala dda abamu tebabatuwanga. What are you talking about? Some of these things are very sensitive. So you are coming out. Listen, tetwagala nze saagala getting a person on you because this is not a personal issue. This is an issue which is a concern of so many people. Naye gwe buli lwovaayo oli kukogera kino ne kino. Njagala owuliriza ebigambo bino. Omukyala azza akola a lot of blunders mu statements ze. Meaning we are not interested in the woman, we are interested in whether the child was raped or not. You cannot stop So don't threaten the woman. Abantu, not a woman. What do you mean a woman? A woman is a human being. A woman is a human being. A woman also makes mistakes. What are you talking about? Don't threaten her. It doesn't mean you're threatening her. Are you so perfect? Go musajja golina go chalina? No. What is that? But I'm not going to cut it. Njagala owulize ebigambo. Ebya perfect byange tebikwata kubibuuze mukazi wo. Yalina okubeera perfect for you. Roni kwa ina akazindalo. Mr. Junior. Wanji. Mirundi. Mkuulira ka. Junior. Kwa yaba. Wanji. Junior. Mkuulira. Junior. Yes. Owulira? Yes. Junior. Mkuulira. Nabadde nkyayogera ku musajja oli eyabadde soba. Kuba oyo avuddeko ndowooza mukazi. Endowooza ye nze ndabanga omukazi n'ennyumba ye. Sijja mu categorizing nga musajja because men stop naye Junior. So naye nga nze ekiriwo temutiisatiisa mukazi. That's all. Oba oli ku side kyoba oli ku side kyate Junior nakyogedde nako. Nayongedde nako nti ababadde bawuliriza ebigambo byange ngambye nti ne bwaba Haji ne bamuwa bail ne baba bawagizibe nabo temubatiisatiisa. Don't intimidate people. Omusango waliwo kye tuyita fair comments ngaze tuliku. We are giving fair comments. Naye okuvaayo n'okakasa nti omuntu oyo alimba kuba mubbi. If it turns out nti talimba okuvaayo sisobola kuvaayo wadde nina a lot of sympathy ku Zulu. Era my heart of hearts eyinza okubeŋŋamba nti talimba. Tayinza kwagala kuswaza bbaawe na mwana we. Ne bw'aba yagadde oswaza bbaawe ate ayinza obutateekamu mwana we. Naye ate sisobola kukakasa. Kubanga sibadde mu nyumba yaabwe kajjansi. Sisobola kuva eri n'enkakasa n'enjula okuba ebikonde nti Haji yakikola. No.
Kooti yeyina okikola ng'ekozesa only and only admissible evidence, not hearsay. Barrister Timo. So kino tekiri kwani ali tiimu ki. That person eyakavaako, he's misguided, he's misleading himself, he's confusing himself. Kafune ku Barrister Timo. Ayomba naye ayomba yekka. Kubanga bino si byani ali kusaidia. Ayomba kozi oli mu kumwana. How do we have constitutionalism? How do we have lawfulness? Honorable Kubanga ekya Junior ojja omuntu abawagizi be bakusange bakuba amayinja. Kafune ku Timo. Barrister Timo. Buli omu akkirizibwa okuwa submission ye ng'omulala asirise n'awuliriza omulala w'otakkiriziganyiza n'ofuna w'owandiika n'oreactinga after y'engeri y'abantu abaasomako nga bwe twagala reactinze after the other one kati gwe totubuulirira wendowooza namere reactinze after the other one gwe tofaayo nnyo tewagiridde nze wagiridde ndowooza gwe wandowooza omuntu gw'oddamu ebyo omumanyi oba tomumanyi nyinza okuba seetaaga kumanya nga kyekyo lwaki sikumanyi naawe era tolina nnyo makulu wano ebakuwadde atofaayo bw'obanga yina oba nedda sinze nkuleese gwe wandowoozayo gwa nange sigalina era gwa neeyanja gwa naawe tugalina era gwe yeeyanja gwe wandowoozayo totubuulirira genda obuulirira abaanabo wandowoozayo totubuulirira wandowoozayo Junior atalina ndowooza mugjeeko because I have a training to cross. Junior atalina ndowooza mugjeeko because I have a self training to cross. Bw'abazze kuwandowoozayo tombuulirira genda obuuze nnyoko by'obuuza bibuuze nnyoko gwe wandowoozayo open your damn mouth and give what you give your idea and quit. Empisa zibanje mukazi wo abakazi bemusanze ku TikTok ne kukulonga tulikubya totubanja empisa gamba kikawa zibanje nnyoko naawe zibanje mukazi wo empisa zibanje mukazi wo empisa zibanje mukazi wo tozibanja Junior tozibanja nze tetukumanyise kwe tukumbe empisa zibanje mukazi wo empisa zibanje anti owulira empisa zibanje mukazi wo empisa zibanje mukazi wo katuwulira omusajja aleekaananga gwe wenna oleekaananga mbizi naawe oli musajja we naawe oli musajja gw'aleekaana bw'atyo empisa zibanje mukazi wo oba nnyoko Junior oyo empisa zibanje gwaye gwe yeebakako siffe tubanje empisa gwabatuwa empisa zibanje mukazi wo ebyo byoyinkulire oleekaananga mbizi laba emiswa yenna we gimwere kati oleekaana otya gwe empisa zibanje mukazi wo omumwa yenna gumwereeza agimuwabi empisa zibanje mukazi wo genda obibuuze muwala okubalabika naye walwepinza omwana wo olyegwenga bwolirapisi bibuuza abaana bo genda obuulirire bagoozaala ne bewawasa empisa zibanje mukazi wo yasama nga bw'oyagala naye empisa zibanje mukazi wo empisa tozibanje abakazi balabala bazibanje owuwo nze nazze kwogera nakindi yasigwe amanyoko ye matako sinze kino ekituugi olira bwaleekaana kati Junior waleesewa kamala newundikirayo olira mbonaye musajja kati mboyo lwaki takwata omwana Junior yempisi kundekaana gyerekaana yinza obutakwata mwana Junior bitombuuza simuzibwa mbizi bwengaana nti tojja kumuzera oba tojja kumbuuza ebyo tiisatiisa nnyoko tebantiisatiisa nze nseka oleekaana genda kwe nnyokula mukulu nyoka akuzaala ye mukulu bw'oba ye mukulu jjajjawo akuzaalira nnyoko ye mukulu ebyo genda obivume ennyoko omanyi mwazaalibwa wano ensi talina omayagala kuwulira ndowoozayo mind you
Goswana totegeera. Toyina goswa ategeerera wano. Nebyoyogera bikoma ku gwe. Idiot. Junior, bw'obanga oleesa omuntu ateesa mubale wewamwe bw'aba akulinye n'oyasama wawoza omusango gwani. Timo Don't soko disrespect people. That is very wrong, Junior. soko kakane, my brother. Soko kakane, soko fune wotuulaawo. Anfune wentuula. Soko kakane, my brother. Mama kanfune wentuula. I'm sorry, Junior, nzenzize kuteesa naye omukazi talina mpisa. Buli omu amuyisaamu amaaso. Junior, abo sibe basoose okusoma ssebo. Omanyi balooya abaakayingira ettaka naye ajja kufa. Ubadde ki? Let me sit down. Andeese ne ku live nga sibadde wakola live. We are here discussing issues of national importance. Ubadde ki? Namere. Nze timumanyi